na wana awatakyali wawo buli lwejja olaba tosaanawo ate omubiri guli eri abakuyamba okukutegeeza ekituufu ky'oli olwaleero mu ddwene ya40 olwaleero atagirina agenda kusigala bwatyo mantambutambu paka zaali nnaku 40 Yesu Kristo ze yamala mu ddungu nga yeetegekera obulamu buno bugenda okuddako oba okugezesebwa n'okumaliza emirimu gye mu nsi. Zaali 40 ezasiibwa Musa eri ku lusozi Sinaayi n'alinnya okusobola okufuna amateeka 10. Omwoyo gw'okulinnya okusobola okwogera ne Katonda nnaku 40. Zaali 40 nga Yesu Kristo amaze okuyita mu kiri eky'omusaalaba. Yaguliko oba teyaguliko siko okusomesa ng'okwaleero, ye yaguliko omusaalaba oba si yaguliko siko okusomesa okw'olwaleero. Naye zaali nnaku 40 lwe yalabwa abantu ng'alinnya mu ggulu. Suubwa abasiraamu abajja okukukwatirako olwaleero ku nnaku 40 tojja kulinnya wadde n'ekigere okweyongerawo eri Rabbana subhanahu wa ta'ala. Toyina gy'okiyita nga tewali bakukwatiddeko ku nnaku 40. Olwaleero ya ayyatuha nnafsul mutma'inna, owange gwe omuti omwoyo kati ogutebenkedde kubanga mufa mumusabira. Irji'i, engeri gye bakusabidde kati ddayo ila rabbika, eri Katonda wo radiyatan, kati ng'osiimye marudhiya nga bano bonna bakusiimye. Fadukhuli fi ibadi, bano abaddu bange bakutwale, wali abakusookayo. Olwaleero bagenda okukwatako bakutwale kubanga oli mu kifo majhul, kijjudde by'otomanyi, wali abasookayo. Qur'ani yabayita fadukhuli fi ibadi, weyunge ku baddu bange wano, wadukhuli jannati, bakutwale mu jjana yange. Ebyo bigenda kubaawo olwaleero. Bw'oba toyina dduwa ya lwaleero nga gwewalama nti tebansabiranga, kati gw'omanyi era bigenda kusala ggwe so si bano. Akadde ojja kunsanya mukama wange katono okay. Abantu bwe batyo beetaaga edduwa zaffe nga eno teriyo ateetaaga dduwa ng'omuntu ayogeddwako bulungi. So ne bwe kiba kikolimo era kituuka kwakoze eki kubanga n'olulimi lwalwogedde kikolimo kikutuukako. Na bwe kityo n'edduwa okwogerwako bulungi kukola ki? Kukutuukako. Okujjako kyenyinza okwekesa mikwano gyange bana okusinga eddala abakyala, okolima nako kubi. Okolima kubi. Okuwoolera eggwanga si kyekisingako ku bya Katonda. Ebya Katonda okusonyiwa kyekisingako kubanga Katonda Qur'an egamba al-Ghafur, omusonyi. Buli lw'osonyiwa oba ofaananyemu Katonda, oba ofaananyiza ekikolwa kya Katonda. Al-Ghafur, omusonyi. Kati buli lw'osonyiwa oba omufaananyi. Bali kye bayita katukole omuntu mu kifaananyi kyaffe. Mutegedde? Mu kifaananyi kyaffe ng'ojja kusonyiwanga. Al-Ghafur. Waliwo Paapa Yohana Paulo II. Oyo nno nze yannema. Oyo yakola ki? Waliwo omusajja alina erinnya eryaffe bamuyita Ahmad Aga. Oli Paapa oli Papa John Paul II yagenda wali Vatican n'amukuba amasasi. Yamukuba amasasi 3. Omuntu ng'alina erinnya eryaffe yali musiraamu. Bwe batwala Paapa mu ddwaliro n'awona naga tebali mukono gwange aluwa nti ani ogamba kalinaali gundi ti ono mukono gwange yankubye essasi aluwa ti kyati yali muntu ali mukomera gyali naye otwala mukomera waali n'amugamba nkusonyiye.
Papa Yohana Paul yagamba nti nkusonyiye. Bwe yafa Ali Aga naye yakwata ebimuli bagenda okulaba ng'atuuse Vatican ng'abettake kuba yali mutake omusajja oyo ng'atuuse Vatican ng'agamba bade mundage we mwazise mukwano gwange ne bamutwala n'amuteekako ebimuli. Omusajja oyo Papa Yohana Paul binjiko bye mumanyiko yagamba nti the God of the Quran, Katonda wa Quran eno omutukuvu Papa yagamba the God of the Quran, Katonda wa Quran eno has the best attributes. Yasinga ebitendo mu kintu kyonna ekirina ebitendo ebirungi Katonda wa Quran yasinga. Mu kintu kyonna singa mu muntu yenna Katonda si muntu. Ekintu kyonna ekirina ebitendo ebirungi Katonda wa Quran yasinga. Kubanga Ar-Rahman omusaasizi, Ar-Rahim omusaasizi ennyo, Al-Ghafur omusonyiye ennyo, Ash-Shakur ayebaza ennyo, ebitendo biyitirivu. But naye omuntu agamba nti but nga weetereeza, but naye he is never Emmanuel. Katonda oyo alina ebitendo ebirungi ennyo agaanye obigabanyizaako abasiraamu. Ye musanyye, ye musaasizi nnyo, naye ate bw'otunuulira ekiri essiri Libya tewali kusaasira. Bantu bali mu kuttiŋŋana nti ono asaala bubi, ate ono tumusanze mu dduwa y'abafu, fe tetwagala dduwa, miggo biki okusaasira kuluwa. Al-Ghafur omusonyiye nnyo, naye ate abagobezi ba Qur'ani baganye okusonyiwa. Mutegere, but he is never Emmanuel. Aganye okujja Katonda ayina ebitendo byonna abyesigalizza, aganye okukka nabyo mu bantu be. Wano okusongooza kuyitirivu mu mbeera gye tuyitamu kaakati abasiraamu. He is never Emmanuel. Ebitendo okulaga nti nno Katonda ali naffe. Ebitendo bino birina kuba makkati gaffe nga bikola. Kye bayita Katonda okuba naffe. Mu njogera z'amadiini kye bayita Katonda okuba naffe nga tubifa nga tubiwangala naffemu. Nolwekyo okusonyiwa nkijjukiza abali wano kwe kusingako kuba Katonda musonyiyi, era asonyiye mu bulamu buli obuddako togenda tukusaba Allah akusonyiwe. Buli kyokoze wano ku nsi eri ku nkobe togenda kisaba kigenda kuba kikyo, gwe wakyeterekerayo. Buli kyokoze wano nga kirungi wakyeterekayo eri, era mubagenda okusaba Katonda nsonyiwa beba abatasonyiwa wano ku nsi. Bw'oba tewasonyiwa eri ogenda kulagira Katonda akusonyiwe. Naye oba wasonyiwa wano, bw'oba wasaasira wano, bw'oba waliisa wano, bw'oba wayambaza wano, eri togenda kikola kuba kiri ku akawunti yo, kikyo okiggulayo, okigula mu sitowayo n'okikozesanga bw'oyagala. Tusaba Katonda abafu baffe abasaasire, abasonyiwe, abateerewo emirundi mingi nnyo, ababasabira nga bwe tuli wano, ate naffe tulaba beegasseeko atuteerewo abali tusabira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.